Let us move out. Luno lwe lukungaana abavubuka mu Bunyoro Sub Region mwe basinkanidde abavunaanyizibwa ku nteekateeka y'okusima amafuta mu kitundu kino okusobola okutuusa okwemulugunya kwabwe naddala kye balumiriza ekyokubuusibwa amaaso mu kugaba emirimu. I want to appeal to the Ministry of Energy. Please look into the policies that we have recommended and respect the youth voice of Bunyoro. When you ask for statistics, how many people have been employed in Bunyoro? Bagamba nti basuuliddwa muguluka naddala bwe gutuuka mu kufuna emirimu mu nteekateeka eno kyokka nga n'okutunda ebyamaguzi byabwe gye bali bano tebalina we bayita newankubadde nga beewandiisa mu National Supply Database of the Petroleum Authority of Uganda. We grow our crops. They tell us that we have used pesticides of which they don't want them. But we have not got the measures what to do. Ekisinga okubaluma kwe kuba nti batuuka n'okuddayo basoma ebikwata ku kusima amafuta kyokka era ne batafuna mukisa nga ne batuuka okugaba contracts eri kampani ezikola n'ezisima amafuta ez'abavubuka zitunuulirwa kyamuli olw'okuba ne ssente ntono. So you find out most of the time you have to build and fight with already established companies that have worth returns of money which you cannot handle. Mbo bateerawo bye balemesa nga n'abamu batuuka n'okubasaba obumanyirivu bwa myaka 15 n'ebyetaaga ebirala bye bagamba nti byakubalemesa. But you find there is a job entry. I want you to go on those websites. They always ask for experience of 15, 10 years as a youth. Where have you left me? Is that realistic? The oil sector, power, is it really realistic? So they told us the ministry has created a national oil and gas register, and we requested the ministry, that is power, to bring the national oil and gas register here to the district. Kyokka ye Moses atuha obyobulambuzi mu Bukama bwa Bunyoro akubiriza abavubuka okuluma n'ogw'engulo okwenyigira mu nteekateeka eno. We are looking at this, we are looking at the stadium, we are looking at the airport, and we want to make sure that in the coming years we have moved our region. Ye Wilson ayine byonna okuva mu Petroleum Authority of Uganda PAO awadde abavubuka bano amagezi okwekolamu ebibiina bwe babeera nga baagala okuganyulwa mu nteekateeka eno. Let's not operate as individuals. You want to supply. You get your fellow youth, register an association, and tell you whether it will be hard for you to get some of these contracts. Bano bagumiza abavubuka bano nga bagenda okukola ekisoboka okukola ku bwetaavu bwabwe. We'll continue to intensify more, to have more NSD drives in the lower areas such as this side, the area, the community, the host communities. The authorities mentioned that about 15,000 jobs should be able to be created for the young people and the women in this sector. Emirundi mingi bannayuganda bayitibwako emikisa egy'okwenyigira mu nteekateeka gavumenti z'ebeekolako ekiba kiri okusigalira emabega naddala mu byenfuna.